Pastor Bugingo yagenda n'afuutuka gy'afuutuse n'atoba n'atuuzawo chaachi ye. Osegeera. Kati watuuzawo chaachi. Fe biri ayina history mungi emabega. Yabeeranga nnyo bwayisaawo nga mu kafulu mu kuzannya kaludaako yatembeeyako ebyo byonna eba history. Naye buli lwojja buli mukama lwakuyimusa n'abaako ekitiibwa akutuuza fubanga nnyo okulaba nga ogobe kwegamba ogezaako kijja yayogera naga yeetondedde abaana naye bwali buswavu obwajja gyali nti eri famire yajambandoninga bano olunaku lumu balyako ko nga balya ku pasta okitegera so yandibakubidde n'abagamba kuba omuntu okufuna obuvunye essimu okuva wa pasta kwaba ababiina nga omanyi bini nakulaba bye wayogedde naye kiki lwaki tokakkanya emmundu okitegera ne bafuna kyati ne boogera era oli ne waba alina obusungu bwe ku mutima ajja bokkakkanya agambe omusajja olaba nkubidde essimu pasta ku levo gy'alimu nze nandimwadde amagezi afune omwogezi afune PR oba afune PR team nti buli waba agenda okwogera ekigambo ddanga kigenda mu mawulire basooke bagaye nti kinaalabika kitya ku levo gy'aliko yandibadde nga si buli kimu nti akyogerako ku levo gy'aliko yandibadde abeerako avaako mu mawulire nadda ebbali omanyi buli wobeera waliwo obeera mu senta nga balina okukuba amayinja esegera kati ye senta ye gyakola ki gyalimu so bw'afuna backup position n'abaako bakulembeza alina bingi byajja okwetaasa. Nze musajja wa Katonda tonda omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abaafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888 oba 0783988813. Nkwaniriza nnyo gwe naatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wona wosinzira okutulaba mu mawanga ga Amerika, Bungereza, mawanga ga Buwalabu abaana gye baliyo batulaba bafisa akadde kaabwe ne batugoberera bulungi nnyo na buli wonna wooli East Africa ne mawanga ga Africa gonna mwebale nnyo kutugoberera ku emboozi mu UG nga bulijjo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan sinaba kuterera bulungi nga bw'omanyi nafuuka lunuma naye nga njagala ndikabalinga mpola because abasawo bankola abantu balina enjogera yaabwe nti abasawo banneekebejja nange abasawo banneekebejja buli kadde nja kubeera bulungi akuna taabu naye nga Justin nkubaza bwebaza okuba ng'otulaba wonna w'osinzira okutulaba ndina omukulu ku set tukomyewo tuwayemuko ku mboozi wano oba oli awo omanye ebiseera ebisinga kuba kutunuulira mazima ne tutunya otutunuulidde ntubako bwe tukwata n'obaako kyojja muso nzikiriza soke akubuuzeeko tusimbulirawo emboozi abatulaba mu emboozi mu yugi mwebale kutulaba ekyamazima kya muwendo oli okukwata data we n'alaba content neera n'ekira nabo balina kyebafunamu mbaaniriza nnyo era tuzze ne leero tubeeko ettafali lyetwongera ku ggwanga lyaffe ekyamazima gwe rondamu ebikukolera ebitakukolera kolaki ffe bitulekere naye nga kyemmanyi era gw'omulabi ojja kuvaawo ng'olina kyoyizeemu so n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo abatannaba kusubscribinga ku channel eno musubscribinge munyige n'akadde ka notification nti bwe tuteekawoyo content obe ng'omanya ate ekira temubuuka bulango kuba
naffe obulango mwe muva ekigulira magale ddiba so tubaaniriza so wetuli katubaweereza kale William ebbanga no liwezeeko nga omukulu Pastor Bugingo nga tava mu mawulire n'omukyala Makula bingi ebiboogeddwako nebikyagana maaso n'okuboogerwako bingi ebibaddewo naye nga oba oliawo ensonga ezisinga okwenyigawo nsonga za Makula ne omukyala omukulu wa Pastor Bugingo omukyala Teddy Naluswa then ne Pastor Bugingo yennyini nga buli omu ayogera kike okitegeera so wabaddewo nnyo okusika omugwa side awo n'ebirala byonna of course ebingo bitadde ku mabbali Pastor Bugingo byazayogera ku kituuti ng'ayogera ku Makula n'ebirala byonna abasumba balumbye n'abantu abalala bonna bafunye nabo obutakkaanya naye nali na mukwano gwange nali mpayamuko naye emboozi ennaku nga 2 emabega naŋŋamba nti naye Geoffrey lwaki abantu balowooza nti no Pastor Bugingo malayika lwaki abantu beerabira nti Pastor Bugingo naye muntu ng'abalala muntu nga ffe abantu abatambula lwaki ekyo abantu bakirabira kati situgaana musajja wa Katonda musumba naye lwaki beerabira nti naye muntu nti ngalinga kyagala kugeza kutegeeza bamukomerera tobolyawo ebintu byakola nti abikola ng'omuntu nti n'abantu abalala babikola okitegeera so netubayamu bwetu twayogera biwanvu nyo besaizi nakumaliriza wano so nga tugezaako okuwayamukko SSUNA oli omu agoberera ensonga ezitambula mu ggwanga oli muntu akuze omukyalo omulina abaana obalina n'ebirala byonna obulamu ogeza kubutambuza okoze ebintu ebyenjawulo embeera ya Pastor Bugingo okubeera mu mawulire n'ebimwogerwako na biki byonna obiraba mu ngeri kigwe obiraba otya kakati muganda wange nze eno endaba yange ey'ebintu era nga bwombuuzizza nze mbiraba ntya ekisooka omuntu akwata n'akomerera Pastor Bugingo alina omumulekeramu kiri nti naye muntu okisegeera so bweba nsobya asobola ogikola buli kimu asobola kuba naye muntu si malayika eyo y'ensonga esooka kubanga ekyamazima oli omusanga ayogera ku Pastor Bugingo naye nga byayogerako naye asobola obikola abikola actually si asobola ng'abikola nga naye abakazi abaagala nga bw'ayagala buli kimu ng'akikola naye ng'ate akomera nnyo Pastor Bugingo so nze ekyo kyerowooza si kituufu kyobola nti baga nti tolina kusayira muntu musango ayi ekyo kirekera Mukama eyatutonda n'akola ki n'agusala naye however ne Pastor nina engeri gye munenyamu naye ng'omuntu otherwise yatuleetera emboozi eno fe okumwogerako kubanga Pastor Bugingo yagenda n'afubutuka gy'afubutuse n'atoba n'atuuzawo kyaki ye osegeera kati bw'atuuzawo kyaki fe biri alina isole mungi emabega yabeeranga nnyo ebwayisaawo nga mukafulu mu kuzannya kaluddaako yatembeeyako ebyo byonna eba history naye buli lwojja buli Mukama lwakuyimusa n'abaako ekiti wakutuuza fubanga nnyo okulaba nga kwegamba ogezaako kijyamu kuba Pastor nti essaawa ya leero Pastor n'adde ntunuulira Pastor yali ku kituuti ng'abuulira n'agamba waliwo ono omuvubuka omulala ono amwogerako Bini n'agamba n'otunuulira abantu bali eyo bankyogere embizzi ezo ziri eyo zitwogerako neŋŋana naye kakati Pastor ku kituuti kwali n'abamugoberera neewuunya engeri abagoberezi be gye bakifunamu kwanza tekyampisa bulungi kweyo ekisooka Pastor kyalina okumanya kati ye mukulembeze akulembera kyaki esukka erina abantu abagoberezi abasukka mu mutwalo kitegeeza alina kweyisanga mukulembeze tulina mulabirako nga ekyokulabirako alina kuba example mu bantu so waliwo ebintu ebyogerwa n'osirika n'otabako tolina kyofiirwa ekyokubiri Pastor ku level gy'alimu nze nandimwadde amagezi afune omwogezi
afune PR oba afune PR team nti buli waba agenda okwogera ekigambo ddanga kigenda mu mawulire basooke bagaye nti kinaalabika kitya kubanga bw'oba olina omwogezi bw'ayogera ekintu nga kibi osobola okyegaana sinzi kuba era amazima sigoba okolaki sigoba okyogedde so obeera ne follow back position naye kati pasta ku level gy'aliko yandibadde alina omwogezi ekyokubiri ku level gy'aliko yandibadde nga si buli kimu nti akyogerako ku level gy'aliko yandibadde abeerako avaako mu mawulire nadda ebbali omanyi buli wobeera waliwo obeera mu senta nga balina okukuba amayinja osegera kati ye senta ye gyakola ki gyalimu so bw'afuna backup position n'abaako bakulembeza alina bingi byajja okwetaasa so nze kyendowooza kuba kyekisinga obumusumbuwa nze kyendaba ebirala enjiri ye ennungi nabiki otherwise singa teyali mwogezi ng'ayogera buli kimu tetwanditegerera kutegeera nti yayawukana naani ne Teddy osegeera omuntu olaba buli lwe mwekwana n'omuntu ekiddako ky'oba oddamu okulowooza lowooza nti essaawa yonna tusobola okwekyawa kubanga mwenna muli bantu abakuli ewantu waki ewenjawulo wabula ne mukkanya ne mukwatagana ne mutta ekyama nemugaa nti atubeere ffenna bwe mulemwa okukwata bwe mufuna obutakkanya kya buntu osegeera kati pasita obutakkanya bwe ffe tetwandibutegedde ne Teddy era ekyamazima bw'otunuulira kyaki ye nawe yakendeeramuko kubaki kubagobereza okusinziira ku ssaga naye ng'ate bwe mbeera ku TV ndaba abantu be babulijjo anti kati ku TV ki ku Salty TV nga kati Salty TV ogisuubira kulaga ki gw'ogisuubira kulaga ki ebeera ku live ng'abantu ndaba ogisuubira kulaga ki osege nedda kati sebe emboozi mu yugi tugeze gwe kangeze bwobba emboozi mu yugi eyinza okulaga nti mayanja yateesobolera kweyadde ddala kakati pasa waliwo abantu abagamba ne batunira ebintu byakola ne bagamba naye nze ndi muntu mutegeevu sina kubanga nkyagobeera omuntu ono esegera waliwo ebintu ebimussaamu ku levo tukkirize tukole ki tugaane nga kyo bimussaamu era gyobola nti juzi yatuula yayogera naga yeetondedde abaana naye bwali buswavu obwajja gyali nti eri famire yajambandoninga naye omukyala nagenda mu maaso n'asomesa abaana bonna ne bagradulatinga mu bbanga lyerimu ndoozi abalaba Dorini yali ndoozi afuna masters omuwala omulala yali UK naye ne bamutikkira kakati nga mu butuufu buswavu osegeera olwokuba atabaddeewo nga taata kati nga kyalina okukola kwetondera ki kwetondera abaana bafune sympathy baga daddy yakoze atya yategedde ensobi ze osegera bulungi yes kati naye ng'ate singa tetwabimanya era ebyo byonna tetwandikoze ki tiyandize mu lujjudde tubuli ate yabeetondera ate biki kati nze omaye ebiri mu famire yange kuba sibyogera osegeera kitegeeza ye abiteeka mu mawulire akkiriza avuganye n'amawulire naye ate amawulire go ndabirwamu amawulire ndabirwamu nti bw'okola ekibi nga gaanika bw'okola ekirungi nga gaanika amawulire ndabirwamu so nze endowooza yange kyendowooza pasa yeewummuzeemukko amawulire akendeeze afune PR team esegeera emukwasaganyaawo buli kimu kijja kuba kiriya kuba ebirala byonna eby'obuntu bya buntu pasita anyiiganga nze pasita yeegattanga nze pasita okisegeera because tuliko bapasita ab'enjawulo ono pasita Kiganda yafuna omukazi omulala omukazi yasooka n'amugoba waliwo bapasita abalala abafunye abakyala abalala nga essaawa zino tebalina bakyala be basooka nabo eriyo bapasita be bakutte n'abakazi nga todadda mukazi we waka nti naye ate bo tebabakomeredde nnyo ebbanga webabikolera naye ate ye pasita Bugingo lwaki atunuuliddwa nnyo because ngera tuga nti naye muntu ng'abalala lwaki ate ye bamutunuulira nnyo okwakanako okuba twadugamye nti kale ye pasita
musajja wa Katonda naye ate nawe byenkumenyedde nabedda bapasita ate n'abasajja ba Katonda bwe kiri naye nze kyendowooza ne pasa yennyini kyenkola ekiri nti yeteeka on sport buli ekyali kijja ku basumba nga yajja okyogerako okitegeera nga yeefudde omwogezi w'abasumba bonna nga yavaayo buli nsonga yonna yakola ki yagyogerako of course of which nti buli gwe lwoleeta endowoozayo ng'enenya omuntu omulabe muli mu status y'emu b'abantu balinda gwe lwogwa muki bwogwa mu kitimba nga balyoka bakuwa kibooko kitegeera kwaggwe oba weefudde omutuukirivu atakola nsobi yonna kati passa Bugingo kyekyo kye yakola ye yeefula omutuukirivu kyova yafuna challenge ng'agenza okukyala mu Makula aye n'asangayo pasita Kakanda ate ng'ali amuvumirira wewe olizemu okuwulira nga azzeemu omwogerako okitegera bulungi yamusangayo nga mu booluganda abaliyo ne passa akola ki nejali kuba mama wa Makula ye asabira waani asabira kubbiri okitegera naye ng'ayogera ebigambo biki biyitirivu kakati asirise takola ki teyejjusa so tewali kikuvunaanwa ng'okoze ki ng'osirise nze kyendowooza ye yennyini pasita abantu okumukomerera ye yennyini yeereeta okwekomerera n'okunenyezebwa ye yennyini yakuleeta kati pasita okubanga yali alina mukyala we ne bawukana ye kuba yensonga naye kennyini yazoogera era agamba nti omukyala oyo ensonga ezatwawula ze zino ABCD ekyo nakyo kikyamu okitegeera era ng'agamba nti omusajja gwe ne bwali badde nga gwe omusajja gwali eyo ddala ensobi ng'ezo kuyezi yannyonnyola agamba nti wali badde osogumiikiriza omukazi oyo agenda okutuusa kumpi ku kufa okitegeera nedda anti pasa ye kyalina okumanya buli omu si mutuukirivu kyekisooka okiwulira ate ebyomunju tebikola ki tebitotolwa ne pasa twogera essaawa zino pasa Bugingo waliyo abalala bamanyidde atewe nga mongi okitegeera naye bo nga bakoze eki nga basiriza ffenna oli bwajja n'agamba nti gundi okitegeera bingi naye omuntu ogamba waye tebina gye bikola ki gye bindaza kati pasa kyeyakola ekikyamu ekyokwasanguza ebyama byabwe nakyo kikyamu nkubule muganda wange Mayanja buli lwokwata omukazi ne mutta ekyama ne mudda mu buliri babiri ne mweyambula nga mwena temuyina ngoye nga mulimu bameka babiri kiba kyama kyammwe kyabameka kyababiri kyobola nti mu maka obeera n'abaana ebikolwa ebyo mubikola abaana babalaba era mugalawo ekisenge kyammwe ne mubeera omwo okitegeera ne mubeera omwo era n'amaloboozi omugamba kakanyaka abaana bwe baba nga abaana kye bakola abantu balina sawundi solo mu bisenge kyakola ng'atyuninga rediyo abaana bo bakanya kuwuliriza rediyo ne kumbe ng'ali emboka ekola ki emboka evuga mugamba kakanyako ku ddoboozi abaana tebatuwulira kitegeezeza ensonga za kyama za mu kisenge ffe pasa ne bwe yabituubulira tebirina kye byatugattako kuba byali tebirina kye bikola ki kye bitugattako wabula yaswala buswazi okitegeera so omusajja bebekulu yayimba n'agamba nti kaba kamwako akamwa ka pasita akakole ki akafuge ate baleme muvuga sipiidi bonna abamuliraanye abamuliraanye balina muwa amagezi ekikulu kyabana ekizibu ekiriwo nti babeera n'abantu ababaliraanye nga babasudiya ekitegeera ogiwadde omuliro no naye omugambe agiwadde omuliro agenda kukomawa ekitegeera naye abeeko waakoma ku njogera ye okay kakati bino of course abantu bangi nga benkunyonyodde kyebavudde ne boogera Bini omulabyeko omukyala Pacho omulabyeko naye ayogedde abantu bano bo bye boogera ku Musumba ne Makula ne Teddy tumutwalire wamu gwe olowooza ebintu bino biraga ki era biri mu ensa tebyandibadde bya bugunjufu kyekisooka amanyi nze ne musajja muganda obugunjufu babutuyigiriza okuva ewaka osegera songa oli ayinza n'okukola ekintu nga kibi naye n'osirika n'ogaba waayo olw'ekitiibwa okitegeera olw'okukuuma ekitiibwa na biki naye kaakati bwe ntunuulira abavuddeyo kati omwana nga oyo Bini we yaviiriddeyo nekitegeeza ayina bye baamukola ebyamunyiiza okitegeera n'atuuka ne yeekyawa golooza lwaki yavuddeyo juzi okitegeera oyo omuwala
omukyala Pacho lwaki oza yakavaayo Pacho n'aba Pacho ng'agamba nti ye kyamugjayo olw'okuba baali babuzizzaawo nani Bini ng'ayagala bwenkanya osegeera ono Bini afune obwenkanya kyeki kye nagambye ng'olowooza President Museveni talina bamuvuganya abalina bayitirivu abatabusi Bobi Wine wali tabaleka ne boogera Besigye wali tabaleka ne boogera bagundi kati gundi bwanika mubaka wa parliament bawini kyalya gye bali bajja butaala singa abantu bayiga kali ke bayita ak'obuntu osegeera ndi nsobola okulivinga mu society baze gundi yanyumyako emboozi katono nsonyo kusalamu senkubuge siasa yanyumyako ku mboozi ye bwe yalangira nti agenda kwesimbawo n'atandika n'ekkuba ery'okukola campaign nti naye agamba nti omukulembeze w'eggwanga yayiya amagezi gonna kubanga ebiseera ebyo senkubuge yali ku piiki nga w'amaanyi okitegeera olw'emizannyo gye n'ebirala byonna n'okubeera ku radio Simba gamba ebiseera byali w'amaanyi nnyo kati omusajja bw'agenda okukolera atagamba omusajja agala kukola ki kujja kwesimbawo naye ndi kye yakola teyagamba nti kamukwate mukube mu kkomera nti oba kamukwate museka gasanga oba mukole bwenti wabula yamuyita bbali mpola mu bukodyo obw'ekitalo nnyo kakananga amufunye ng'amutwe mu State House n'amugamba owayi kiki lwaki onsumbuwa era nekiggwa omusajja n'okwesimbawo teyeesimbawo obulamu ne bugenda mu maaso teri opponent muki mutono mu mbeera yonna era nze nina ekintu kimu nti bwe mpulira nti wanjogeddeko ne bambulira nga gundi yakubye ne bandaga era nkwata kyensookera ddala nga sinagenda mukola ki nkwata nenkuba essebo nga naye muganda wange nakola ki kino bwekirebe kiki oba ogezaako okuharmonizinga kuba nze mbirivingira nnyo mu dialogue oba ogezaako nnyo okuharmonizinga ogambe nti naye bwaba nga aliwo ekyasoba tusobola okutuwa ne tukitereeza kuba embeera kwe tutambuliza ensi ne bwe buba bufumbo n'obufumbo bwennyini butambulira ku ki ku dialogue era bw'obujja mu dialogue buba bukulemye kubanga omwami bwoga nti anze sijja kugambwako ensobi ozikoze mukyalo olugira nga waayo kanviira ono kamuviire n'atagambwako ono n'atagambwako obufumbo era buba bukoze ki buba bufudde kakati kitegeeza nti pasita kyeyandisoose okukola bano baali bakozi be bano olunaku lumu baalyako ko nga balya ku pasita okitegeera so yandibakubidde n'abagamba kuba omuntu okufuna obuvunya essimu okuva wa pasita kwaba ababiina nga omanyi bini nakulayo bye wayogedde naye kiki lwaki tokakkanya emmundu okitegeera ne bafuna kyati ne boogera era oli ne waba alina obusungu bwe ku mutima ajja bokkakkanya agambe omusajja olaba nkubidde essimu ontegera bulungi ne pasita takola ki yagira nti muliro kuki ku muliro kakati bagenda mukuba ate tebajja kukoowa ate naabo abo bakyali mabaga kojja kujjayo n'abalala naye kati ebyo biba biyamba ki tebiina kye biyamba nnyo naye omanyi omuntu yenna abeera n'engeri gye expressingamu konsaani ye so kati oli afiiringa nti Bini nze wenjogera kino kijja kunva ku mutima era kinva ku mutima n'abeera okke n'awulira nga atowolokose ne wabawo omulala Pacho n'agamba nti bwe nnaabyogerako ate si ensi ejja kutegeera abantu bano bafaanana batya okitegeera bwe baba nga balina enkwe abantu bategeere nti abantu betudinga nabo bafaanana batya bafaanana bwe bati so ekyo kikiyamba nti awareness naawe bw'oba onaagenda ewa pasita abanakuwa omulimu obeerako nebyokola ki nebyogamba nti akusinziira ku kino nkoma wano ekitegeera kusinziira ku kino nkoma wano ate era ne pasita yennyini ne mukyala we Makula nabo era balina okufunamu lesoni okitegeera olina wookoma n'abantu okitegeera olinawo abantu omuntu ne wabanga mukozi wo ayita omwemanyiza nnyo kisukka paka kutuukana mu kisenge baako wookoma naye buli muntu yenna nzire olaba President Museveni talina gwe yeesiga ku nsi webale nnyo talina kati abantu balina okuyiga theory eyo ti buli muntu kuba ebiseera ebisinga abantu abatulwanyisa bakozesa abantu batulirayo webale nnyo ekyo kibeeraawo
kati omuntu yenna omulabewo nga anakwata akinga asooka kunoonya ani amuliraanye mpise kwani kwemba ntandikira so kitegeeza tulina okuba abeegendereza ebyokuyiga bye tufunamu nebbo ng'abantu tewali nnyo gye kibatwala pasita nze ndaba byonoona bimuyenjebula kubanga alina badayihadi abamufiirako nga bagamba pasita Bugingo ebyo byonna bamulimba naye ate wali omuntu agamba n'atula n'analyzing ensonga naye n'agamba naye lwaki kiri bwekiti ne bwekiti okitegeera naga lwaki kale oli yandibadde omu naye waliyo n'owookubiri oli ensonga nasiba nazirunya naga n'ateekawo question mark so alina okwetereza naye okay Sheikh Akumadaka Kayire musomi wa dduwa ogamba nti ogenda musome ku dduwa obanga olina ebizibu ebikusumbuwa bizibu bya nsimbi bya bizinensi bya maka tebitambula bulungi so akugamba nti genda musome ku dduwa oyinza okuba nga oli mwana wava kuno oli Dubai onebitambula bulungi aga nti mukubireko kasimu muwayemuko ku mboozi oba oli awo oyinza okwekanga nga ekikusumbuwa jasi okusoma busomi ku dduwa oba oli awo kiyinza okuta nekitereera obulamu ne butambula bulungi ne bugenda mu maaso olina ekizibu kyonna byattaka biki byonna mwekwate ali ku 0754546 Sheikh Akumadaka Kayire ali Jinjaawo so mwekwate ebigambo bino olooza bigenda kukomawa simanyi oba kifanaganye n'ekinasoose okubuuza naye gwe bw'oba olaba because era nga bw'oyogedde kyolaba yakamala okwogera ono najja oba okyali awo eyabuka n'agenda ebweru waliwo gundi ono yaani ono musajja waffe yalakola ku Dembe FM Matovu Junior waliwo Matovu Junior nga naye abaako ne byayogera naye nze abagenda ebweru batuleke babeereyo babeereyo Wewumuzeko manyi ukiringa kuteeka amagulu side ne side babeereko balina ekirwadde kye bayita homesick baba misinga ewaka naye kyensaba babeereyo oli abeere ne target ngenda kubeerayo emyaka gyange 10 nkomewo e Uganda eby'Uganda babitulekere kyensaba Wewumuze kyobola nti nedda kati gwe tunuulira kyali wange selector gwe kyogamba duli kwega amaanyi ge gayina nze ngamanyi era muwe ekitiibwa neera bw'oba toliiwo va kyomwebeerawo basegera ebeerawo nga toliiwo segera kwanze nze nakati mukabya naye nga selector wange lwaki yagenda e Bulaaya niye yali decision ye naye va kimuye weeri tasobola gizibikira wadde ali eri tasobola okitegeera so kyobola nti kuba bw'oba ku ground ensonga zikutuukirako naye oba toli ku ground olwawona okuzitegeera kati Matovu Junior abeerewo bibanga byamulema okwogera nga tuli wano ng'ali wano agira abeerayo semububi ebigambo bino byonna ebyogerwa birina engeri bisobola okukosaamu abantu bewa pasita abamugoberera na biki byonna bulungi nnyo era kati kyolina omumanya because gwe kenyini waŋŋambye nti wadde musajja wa Katonda naye ate naye muntu ng'abantu abalala ngaffe era enso byazikolera ng'abantu abalala naye waliyo omuntu gw'ogenda okusanga ye analyzing omanye enfuna y'ebintu yanjawulo okutegeera si tteeka waliyo omuntu agenda okuanalyzing ensonga agambe naye mukaaga eno nedda pasita okitegeera era okuva olwo atandika okugwamu amaanyi nga atandike nga takyajja paka lwanakolaki paka lwagivaamu okitegeera bulungi kati abantu gye bali actually tebimwongerako bikendeeza bukendeeza kuba bba abantu kwanze kati nze ngubulidde ekigambo kye nawulira nempulira nga pasita ayita omuntu avuma omuntu ekivumo kweganga ng'ayita omuntu ekivumo ku kituuti nesinga nali mugoberezera sandizeeyo embizi sandizeeyo nga pasita oyita omuntu embizi katuuti nsege ate pasita Bugingo simanyi kyekiri kyengugambye nti afune abapiara afune n'abawabuzi kwanza olwanamulaba yennyini ku TV yakwata ekkooti ye n'agyesiba mu kiwato n'akuba oluyimba nti abo baserwadda bemuwaanawaana sibamanyi waliwo oluyimba lwotambula bwe lutyo nti abo baserwadda bemuwaana sima biki sibirina nga walampa serwadda ku kituuti
osegeera kakati omuntu wabanga abadde mugoberezibwa naye nga ate alina oluganda ku sserwadda kitegeeza omutaddeko ki omutaddeko ekkonda ku mutima otegera bulungi so nga ate baaki ng'ate bo ng'abasumba balina kubeera nnyuto ne bwaba ne sayidi ey'ebyobufuzi gy'awagira alina ogyekumira kuba abantu bonna baalina buli omu alina gwawagira kuba ffenna tulina gwe tuwagira nze mpagira Katumba gw'olina gwowagira n'abalala nze mpagira wini kyalya kati naye bwe tuba twanalizinga ensonga tetuleeta bya bufuzi kuba twewala okukutulakutula mu bantu okitegeera so bapasa balyoyi ba myoyo ontegera bulungi so negiwabye kyoba pasa Bugembe ye yagamba nti jangu nga bwoli mu kanisa tewali ki yalina bwe yagamba sema mu kanisa tewali naye ng'agamba nti jangu nga bwokola ki nga bwoli kyobola nti ye era ojja kwesanga nti abantu bangi abagendayo olw'okuba ekyo ne bagamba kwanalaba luli ndina looza asabira mu kyaki ye ya pasa Bugembe naye ate osanga kyaki endala nina loozi bandimugobedde eri ku mulyango bakola ki tayingira alina enviiri entintinge alina tatu eva kuno ne kuno eno naye tekimujja ate abantu kino kanjoge nga ntunudde ne mu kamera abantu bonna abategeera eddiini muleme kulooza nti mwe abagisookamu kubanga nze wano wendi eddiini yange njiyina era endi wano ku mutima okitegeera so gwe bwonna enyambu sijja mu kyaki nyinza okuba byenkola bya bwakatonda okusinga gwe akeera mu kyaki okitegeera bulungi kubanga tekigasa kubanga gwe osiba mu kyaki naye ng'ate olina obuwumbi n'obuwumbi bwa sente naye ng'omuntu wali oyita kubaffe enjala nga tosobola bayamba adde obbagulira ekyokulya okitegeera bulungi kitegeeza olwo eddiini oba osomerwa tewaba ate ekirala abantu omanyi nze nasoma eddiini eyo nensoma psychology nensoma n'ensi nemmanya theories ezo ziri mmeka 3 tulina theory ya biology tulina theory ya bible tulina theory ey'okunsi kaffe wano betugaa nti the first muganda was kintu okitegeera kakati ebintu ebyo byonna bikwata n'obyanalyze nga tujjamu ebintu ebituyamba ebitatuyamba ne tukola ki ne tubireka kuba kyekikulu kuba nze oyinza okuba gwe ng'oli mukatoliki nze nga ndi musiraamu naye tekikugana kuba kyali wange era tekikumpalanya olw'okuba gwe oli mukatoliki nze ndi muki ndi musiraamu kyovola nti wano waliwo n'olukiiko olugatta enzikiriza zonna interreligious council tebatuulako bonna batuula bonna ku mmeeza kati lwaki ffe twesojja abaki fe abagoberezi ko ffenna katonda aliki ali ogu ffenna gwe tukolaki gwe tusinza ali omu ogu ino eddiini makubo nga bonaga nti genda ejjinja naye nze ngenda kuyita wano ngende mukono olema yalaga nze nja kuyita Gaza Road mpiteri ngweri ku Nairo bonna bakomekeza baliwa omulala n'agamba bwe mpita wano e Mulungo ku mazzi nawo ntuuka ejjinja nawo ntuuka kitegeeza ffenna tugoba ekintu kitya kimu kakati bapasita balina otulyo ffe batukumakuma bukumiiko tulina endowooza za njawulo naye balina tukola ki tukumakuma so nze pasita era muwa amagezi era pasita Bugingo beeranga omusajja omugezigezi omanye oli mukujjukujju abaana abo oyogera nabo tekirina kye kikuggyako kwekkakkanya newekkakkanya noyogera nabo bakubire ekkasimu kuba bona abayita bayinza obutajja naye bakubire ekkasimu obagabe bannaye kyekyasoba okitegeera kyekyasoba tukitereeze kuba bayinza okuba tebakyasobola kubeera bakozi bo naye nga olutindo olwo olukoze eki olugyewo pasa bw'anaabakubira ku masimu abaana abo nzikiriza nabo bajja kuwulira mu mutima bagambe omusajja atukubidde akoze eki akakkanye naffe katusizinga efaya okitegeera ate ekirala ayige bino abikwatirenga wala okitegeera
akwatira nze oli banga nti owaye ngenda kukuba nyinza obutalinda kufunya ngumi nemwe nga obande kansonyiwa osegera so oba nodduka naye omuya akube ngumi n'akuyuza oluba kati nze atalinze kunjuza luba kitegeeza nze mba omugezi nze mba nazizaako dda so bwekyo bwe kiri. Okay, kale kuba tuli ku emboozi mu UG tugezaako kutematema nsonga wano nga bwomanyi nga bwe bizitambula nga bwe bitambula nga bwe biwulikika nga bwe birabwa so bitugezaako okubanga tunyonnyoka okubaako nekyetunyonnyoka. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ku emboozi mu UG ndine muganda wange William tukyagezaako okubanga tuwayawaya muko SSUNA musajja esebo omumbera balangira sebo ndi musajja oli musajja mulangira era nsibuka mu Ssekabaka Ttembo Ssekabaka wakuna ndi mulangira ddala ataliko kabuuza. Okay, so kakati gutukyatambula naye mpola mpola tugezaako okuwaya muko of course bingi ebyayogerwawo nekansukezedeko ku kiri kyobagambye ekya PR nga sinaba kukyerabira nti nekenyini nagezaako okubako n'omuntu gwe nnoonyaako oba naye abeeko nekyayogera ku bino ebikola ki ebigenda mu maaso ku sayidi yaani y'omusumba naye nembulwa okitegeera nembulwa omuntu yenna yalisobodde okwogera era simufunanga ate ng'ekirala mwe bannamawulire mwetaaga sayidi zombi tuzeetaaga mwetaaga sayidi zombi buli omu nemuwa ki nemuwa sayidi ye n'ayogera naye kati eyo sayidi tekola ki wabula ate eddiramu eri webale nnyo eddiramu eri enduulu kati ekyo kikyamu kyokka ng'ate tezeemu negatively tezeemu positively eddamu negative nga kiri kyogedde nti mbizimwe okitegeera so kati naawe oluusi obuulwa engeri gyojja okukyogeramuko nti owaayo omusumba because singa aba yazze n'abako enzira gyaddamu nga ntuufu nga nawe okugibaakinga ogamba nti awo waayo omusajja yagambye bwati ne bwati ne bwati ne bwati lwaki mukola ki okitegeera sola enyuma nga sayidi zonna zikoze eki ziwereddwa platform because gundi bwe yayogera wano Pacho bwe yayogera n'agamba nti ye yavaayo in fact kyo yakyo agamba yavaayo tabanja n'abako n'ebirala byayogera awo kale nga byayogera emboozi ze gundi full figure bali bamuwa omulimu ku TV nga bamuwa omulimu ku Salt najja ndowooza yalina nkeera nga tumaze okukola emboozi najja ku TV n'agamba nti omukazi oyo yava wano nga bamubanja amabanja yalya wano looni yali katagisasudde omukazi oyo yali yeekwanira abakozi omukazi oyo yali yeekwanira mukama waffe wano okitegeera era Pacho ne mmulete mugambo waayi ogamba kikunsa gwe obadde wano ng'oyogera ebigambo fulufiga yagambye wali ku Soloti waleka bakubanja amabanja waki twasasula sente z'abandi gwe obadde wano ng'oyogera ebigambo bingi okitegeera era lwaki wali weekwanira abakazi gwe obadde wano ng'oyogera boti ne boti ne bwoti naye naawe olabika olinga byokola okitegeera naye n'abako naye nziramu gye yakola ki yaddamu ye fulufiga yalimbwa ya mugagga nga bagitadde I don't know ayinza okuba naye nabiraba by the way bya fulufiga naye ekisooka kyendowooza simayo bamateeka ga TV bwe gati bakakola era yensonga lwaki bamujja ku mpewo nti waliwo ebigambo TV gwekimanyi nti zina ethics zina amateeka gezikola ki agazitwala gezigobeera UCC erina amateeka erambika bulungi amateeka ebigambo mwana jasi nfuna obuzibu okwogera ku full figure nti kubanga nze full figure nfuna challenge nti bwe mba nawuliza byayogera nina kwesibira mu kisenge kuba tosobola biwulira n'abaana kuba essaawa yonna abaluka ekigambo ekyene ekiringa omuzindaalo so kyobola ne ku TV yabibaluka naye anyway ebyo byabwe beetereeze naye Pastor Bugingo Pastor Bugingo nze anyumira kyalina engeri gya diversifying enjiri ye nenyumira abagoberezi be osegeera ye atereezeemu obwo obwa butereeze bwetugamba ffe tetuliwo kukola ki tetukomerera neffe tumuwa tubukoonako ate
ate Pastor Bugingo enswera ekwagala ekugwa kuki kubwa kati ffe tugamba nti mu ministry gyokola ki mu ministry yo oyina obuntu bw'olina otereezaamu ovuiki naye muntu bimuwabako olumu naye eyo muteeka mu layini kiri oke kiri nomo naye kukya Susan Makula ateekeddwa okukomererwa ti lwaki wagala Susan Makula lwaki waleka mukyala muto lwaki wakola bwoti buli kadde situgana kyabaawo n'ebirala byonna naye kyalituuse ku ssabu erityo anti gwe kyolina okumanya Brad Pastor ayinza n'okuba sisuubira nze ng'omusajja tayagadde oyo yekka okitegeera naye ekisooka ne Susan naye obutala bwamusukka ekyo nayo kiri awo ekyokubiri kyekiri kyengugambye Pastor okuteeka relationship ye mu mawulire okitegeera ye problem eriwo ogiteeka mu lujjudde ye challenge eriwo kuba abantu bangi ddala nga batutumufu naye nga famire zaabwe tetukola ki tetuzirengerako wadde muki mu mawulire omulala ne mukyala we babeera kumukola ate mumugwikiriza buki ogwikiriza naye Pastor nani ne Makula balina ne programu gye nalabye ku gundi gye nalabye bagikola babiri gibabeerako babiri naye ebyo tebikola mmini ndoza kiri okay because Pastor Kayanja naye alina shows zakola ne mukyala we nga zikwatako ki era ku ddiini kati eno Pastor Bugingo gye yalimu ne Makula we yamunyumiriza ebya X yali eti eyo naye ya ddiini naye ndowooza nako yakijja yali ddiini tolaba kati bye batunyumiza tebitukwata oba yazaayo FX gye yagizza oba yagizzayo oba teyagizzayo tebitukwatako tatunyumiza anabinyumiza Pastor nga bali mu kisenge okitegeera tebiina kati gwe bikuyambirawo tewali tebiina bitugattirako tetuli baganda baba X ba Makula okitegeera tebiina tebigatta naye jase ebyo naye babyogera kwagala kubeera ku mawulire era tutola ndi tubyogerako bibali baagala ndowooza bibali baagala naye nga tebikola meaning please go siro obutakanya bwabwe ennaku zino omuliro guseseemukko naye obutakanya bwabwa Pastor because olamagakawe wabiryawo nnyo omuliro nulaba nga onaalumba ono onaalumba oli onaalumba ono mpozi kale kati ngera bwe kibadde nti ojja kulaba nti Pastor Bugingo abadde ennaku zino kale ate yetwala ne Kayanja bisiyaga nga muliko nnyo amugamba vaayo obeeko nekyoyogera ku nsonga y'ebisiyaga lwaki osirise wali badde byogerako oba oli musajja wa Katonda oli muweereza vaayo ogere ku bisiyaga nga amukomera olukomerera obutakkanya bwabwe buno olowooza bugenda kukomawa olowooza tebulina tebusatulu kyogere ntya tebetawo okusattulula mu bagoberera mu ndiga zaabwe nga bwe baziyita endiga kakati wasoma ku Scramble and Partition of Africa sijjukira bulungi twasoma Scramble and Partition of Africa naye abazungu baatuula eri bwe batuula eri ne balaba continent eno bali bagiyita ddaka continent okiwulira ne bagana naye tugenzeyo tutya tobola basooka tusindikira ama missionaries ne bajja explorer ne bajja kati ne bajja wabula bonna bajja ne beeyiwa wano bakole ki ne batulwanira okiwulira buli omu n'akola ki nawagulako kyakoze ki kyawagudde awo tewaali kukkaanya so nga eri waliyo okukola ki okukkaanya ewaabwe era bwe baamala okutubba byonna ne babitwala bye baali baagala ne badduka emisinde emiyitirivu ne baddayo ne batuula ne bakkaanya kati ne bapasita kye baliko bakayanira ndiga kuba gwe wali olabyeyo kyaki ekola nga terina ndiga anjagala kale baggulewo njagala baggulewo olwaleero tola nti kyaki tugeze kanjogere ku ya Pastor Bugingo tola nti alina abantu bangi njagala eggulewo nga buli Sande abeera n'abantu 10 olawo oba kyaki eyo n'asigalawo abantu 10 okumala omwezi ogwo kyaki tejja kusigalawo
naye lwaki tesigalawo kati Katonda abalazeewa aba waali nnyo aba waali nnyo n'okusinga bulijjo kitegeeza bali bakaanira ffe nze siriimu kuba siri ndiga bakaanira ziri endiga ze bakaanira kyobola abeekuba ne beekuba nosanga ono omusajja wa wano ku gundi owokubiri Kakande muveeko kuba Kakande tayogera oli Senyonga Pastor Senyonga naleekaana ani naliawo Pastor Senyonga before lockdown mayi lockdown yaswaza abantu lockdown yaswaza abantu mu bintu bibiri nti Pastor Senyonga oyo yali alina crusade gyalanga ngambwa abantu bagenda kulaa Katonda n'amaaso gaabwe bagenda mulanga nga atambula mu church lockdown nejja ate yaliyo ekyo ne kibaawo ekyokubiri lockdown yajja covid najja bulijjo batugamba nti basabi nnyo osegeera ne President Museveni nti bakola ebyamagero waliwo nakayimba ke bayimba if Jesus say no nobody can say yes President Museveni yatuule e Nakasero n'agamba starting from 22:00 hours teri nzigaddewo eggwanga kira n'abasumba mwenna musigale wakka mwegalire kati ate ne basigala akayimba ne kakyuka if Museveni say yes nobody can say no ne bikyuka kubanga era church fenna yatusibanga ne church azitaddemu paka lwe yatuuka n'aga akatimba ggudde okusalawo kwali gyali osegeera ekyokubiri covid nga ne bwomugaa nti wayi pastor ninayo wa covid mbadde yalo omuleeta omuwe ku ssaawa ng'embiro zazzaako nga mpitirivu osegeera ngazzaako misinde kakati so Katonda ono yatwekweka nga alina ensonga era Katonda ye kyeyakola yatonda ensi n'atuteekamu nga bwe bagaa nti yatuwa ensi tugirye n'atuwa tudominatinge ku bintu byonna ye Katonda byonna yabyesigaliza osegeera so bapasita balwana nnyo okulwana kwabwe kwa byanfuna kubanga baagala bafuna endiga nnyingi n'ekimu eky'ekkumi kyeyongera ebirabo byeyongera kyekibalwanya otherwise singa tewabadde endiga nakya tebandirwanidde ki tewali so okulwana kwabwe tekugenda kukoma paka nga bafudde bwe banaafa baddeyo eri baddeyo abascramble partition bajja kuba bakoze eki bazzeeyo scramble ng'ekoze eki ng'ewedde bwekiwe kirina okuba SSUNA onyumirize emboozi nkakasa nti nno bw'obanga tolina kyoyize mu mboozi SSUNA byagezeza kukunyonnyola asimanyi kikyolijjamu kyamagezi naye nga kale byasobodde bwati okunnyonnyola olunaku olwaleero naye nga nyongerako okukubiriza nti gendako kufiitikira abawo ku Kyebusaabala ogenda okoleko ku gym SSUNA ndowooza omulaba musajja kamaanyi nnyo etwalika kubuko kanyuma akakola gikolerawo ku Fit Club wetubeera akasusu ka steam wali ne sauna abakikolamu bulungi nnyo so tubeerengawo side awo essaawa zino waba waggule okutuusa ssaawa 6 ogw'ekiro bagamba pakeyo gye mukooyera so babitambula bulungi nnyo side awo so tuukawo ebisale birungi nnyo ddala ate nga n'empeereza Makula bw'otuuka ku Kyebusaabala bayitawo waliwo shero bagita shero cars ku Kyebusaabala tambulawo katono nga otandise kuba ekikubo Kyebusaabala likubo ly'Ebusaabala waliwo T&T supermarket eri ku mukono gwa kkono bw'ogiyita kondoza waliwo akazimba kaddawo bakalikamu side yawo kwekali awo batuleza naye era ekizimbe ekitegereka ekyo kya Fit Club kyoddako weebale nnyo ekizimbe kiriko amaduuka amangi walungi nnyo waggulu awo mukalina Fit Club weeri so genda wofune empeereza Makula ate Haji Jafari naye akugamba Haji Jafari Musa nti genda mukole ku bizibu ebyenjawulo ebibasumbuwa Haji Jafari ayiruddawa
ali mukono awo ngenda kulagirawo kyali wange mulangira agendeyo bamulombere ku dduwa na Kisunga mukono side awo wali ngenda mulagirira bagende bamulombere dduwa kyali wange mulangira so ensonga zonna zikola mulangira mulangira namulabye ng'akola nga kufiti awo ninga omusajja ono ng'aleesa amaanyi sebo yatandise okola gym ne tugamba wayi namulabye awo ng'amaanyi mangi namugambe weebale kujja kaso tusanzeeyo so embeera bwetu bweri ajijafuna gamba tigendayo ensonga zonna muzikwasaganye alina Kisunga mukono side awo agendayo mwogerezeganye ebintu byonna byokuba bitambula bulungi nnyo gwalina ebizibu ebikusumbuwa bya nfuna bya maka bya mirimo simanya ate kati visa eganye kati ondaba wana abantu bagenda mu yuna betekeregenda mu yuna visa byonna duwambo mungisoma bitambula bulungi nnyo ndafuna kusomozebwa nnyo kubanga abantu babamira embasi tuli manji wano embasi ya America baba abaana balajanira amaziga gali awo baba pressure zibakubye oli avayo n'omutege ekikopa amaziga negayika negabimba so todambya amaziga genda ewaji Jafali musome kudduwa bizibu bya ttaka ate bino kati ate simanya emisango gibasumbuwa giganyo kutuka biki atofunye justice agenda mukwasiganye ensonga ali ku 0700 39 98 njiddamu 0700 39 98 SSUNA mpozi mwenda kuwaliagadde okumaliza nako nze Justin okubebaza abalabi naye nga sinnasiibula waliwo kyali wange aliko bamuyita Jolibo Jolibo events alina n'essomero ennaku ze baliyita Jolibo Deke yaliri buddawo Nansove yalaba luli emboozi yaffe gye twakola ne Dakisi nankubira nange ebigambo nga nemugaabwe ebityo bibeera awo ku mboozi mu yugi tokola ki tovangaawo ne ku Greenland Broadcast ne ku Greenland Broadcast yes side eri so byonna bibeerayo ali awo alina Jolibo Junior School alina Nansove awo buddo abeerawo n'akikuba era abali awo mutwalira abaana essomero lyeddungi nnyo n'ekirala abakyali bange aba Kitoma Old Students Association tulina retreat ng'ennaku z'omwezi 21 May ekaazi Busaabala era bondaba wano ng'asomerako ekitoma ndi obiwo weereza mayanja ka message ojja kunfuna so tutambulizaawo enamba ngenda gigaba n'ekirala ndi talent consultant kambabulire bino ndi talent consultant ku music ku bitone bino wammanga music dance drama then n'omupiira then ebisinga netolera nnyo mu mupiira tennis n'okuyimba so obanga olina kyoyagala okumanya ku bintu ebyo byonna noonyako tubeeko kye tugattako ndi ku enamba yange eri 753 44 18 46 eri 753 44 18 46 eri ku byonna eri ku WhatsApp eri ku mobile money eri buli wamu eyo terina byonna byonna birina byonna ekyamazima mwebale kolaki mwebale kutulaba ate era mugende ku YouTube ya Navio Universe mulaba oluyimba baluyita mad luyimba lulungi lupya nga woluwulira mad Navio Universe owakadongo kamu totegana kulunoonya noluyimba bwobanga onamu abani oli muvubuka omulembe guno eri omukwano gwe bamwita Steven Bakumpa ali mu London musajja akulidde ddala agenda noza mukumpi mu myaka 6 naye nga aganye muziki wa Navio ako kagenda mumukolera kuba etagooka ate singa abadde nandi mugambye tulina concert naye engeri gyatali wano ajja kujja saasubula okuyisa omusanga wano oba n'okujja oba n'okugula emmeeza tugenda kikuba so Steven Bakumpa omugamba nti emmeeza ya miliyoni 3 natazisindika so bwetyo betambula mumuwagire yeffe music kyetukola omuntu alina ekitone ffe tumuwa omuguwa ye yamanyi oba agwetuza oba agusibamu embuzi n'agutwala kuki kutale kati omuguwa ffe tuba tukoze eki tuba tugumuwadde so mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo tugoberera
temwerabira temubuuka obulango bannange temubuuka bulango abatannaba kukola ki kusubscribinga omanyi waliwo ebigambo ebisumbwa characteristics byakubyanga abaana embooko waliwo wano subscription nga covid yakajja sanitizer kyasumbwanga nnyo abantu stanilizer nga kisumbwa nnyo abantu waliwo akagundi Raila ke yakolanga owai gwalina remote y'akantu ty'akantu ki kano kagundi njala kula akazannyo nti kaluwa akadevivimi obeera mweki divimimisi nanga DVD ndiye ayino kagabye ki DVD ebigambo by'oluzungu ebyo tetwenenya kuba naffe tetuli bazungu naye musigale ku channel yaffe eno ate gwe bwoba olabye naawe tegeeza muno nti eri waliyo ebyamakulu ajja birabe so kyekyo baganda bange bwetyo bwe tubadde olwaleero SM Tour and Travel mukwano gwange ogamba otya nkubuuzizaako omukulu manager Mugisha yantegeezezza n'aŋŋamba nti akati yamaze okufuna visa agenda Canada kulaba ngeri ki kugamba mirimu gye nga tutambulamu agenda mu Yuna agenda mu waliyo convention eri Canada naye tabomba anedda alina anti gabude nti SM Tour and Travel alambuza abantu kubatwala bweru kubavira ku bya visa ticket passport azigoba ko bulungi takemebwa nabomba nga atuse Canada so mukwano gwange kubuzaako nene eno tujja kuba tubawanga kanamba ke wano abagala okutambula kufuluma kuva mu ggwanga gende bweru manyi kirungi nnyo kuba abantu bangi babbe sente zaabwe tebamanyi bwe babagala kutambula tebamanyi osegera nga tebali informed so omuntu ng'oyo bw'ajja nga ali legit so tumuwagire muna Uganda bunnaffe ate ng'ebintu bye biri mu musana era nga offices ze ziri wano olabe wali Radio 1 wano nakasiro waggulu wali Radio 1 ne Uganda bagiyitaani akabozi kubbiri kakati ku kizimbe kyakyo kwennyini kwoyita bw'otunda nodda munda we mmanju awo munda awo waliwo olukubo olwe bapakingamu emmotoka awo n'ogenda mu maaso olw'ekizimbe ekipya kyakeeri kyebakagulawo kati kwe kuliwo ofiisi ye waggulu awo enamba tujja kuba tugibawa mugenda yabayambeko mu nsonga z'okutambula kulambula wano mu Uganda ne wabweru wa Uganda mu nsi yonna so ebintu ababikolako bulungi nnyo SM Tours and Travel kale katubaleke twogedde bingi tubagaliza birungi byereere